abaali abapakasi nga be basigalawo family neggwawo. Abantu b'Emutundwe Kirinnya Bigo simanyi wawo gende eyo yonna olwaleero kidda walime be basingayo amataka be bananyiniwo be bagula ono no side ne side paka nakawuka eri wansi paka bagata ku Masaka road ne ku Ntebe road yonna baguzeeyo. Mujjukira nga mbagamba ebintu ebyo. Kati omusajja yali mugagga n'aleeta omupakasi. Kati abaana b'omupakasi abazzukulu b'omupakasi abaliwo bagobawo abanannyini ttaka mbu kitaabu omupakasi awo yagulawo. Saagala kwogera linnya wano bannange mwenze nkyayina ebizibu omutwe gunnuma. Kyogerwako nga bagamba nti na bino basoose kubuulirira ku ffe. Poliisi sibo yabyeganye. Ibrahim Bakwata nga mutuuze ku kyalo ky'Abasiita mu Gombola y'Erabongo Masindi yaliira ku nsiko olw'okutiisibwa okumutuusaako obulabe bw'atava ku ttaka ye lyagamba nti lyamuweebwa kitaawe. Ettaka lino eryogerwako liri ku bugazi bwa yiika 9 nga lyali lya jjajjaawo omugenzi Festo Kasayija okuva mu mwaka gwa 1920. Mukama we yamuyitira yali aliraamidde mutabani we Ibrahim Bakwata Mpola naye kati omugenzi. Bakwata agamba nti jjajjaawe waliwo omupakasi eyali akola ewuwe lwakayikira atafiire gwe yaligabirako yiika 2 ng'amwebaza okukola obulungi nga kati abaana be okuli James Katarikawe ne Patrick Akatarikawe be basitudde enkundi nga bagamba nti ettaka lyonna taata waabwe yaligula. Nannyini ttaka yali akola ng'akola ne Obwakabaka bwa Bunyoro. Ssekabaka wa Bunyoro w'ebiseera ebyo n'amuwa ettaka mu 1920. Kati n'afuna omupakasi n'amuwaako eka 2 kuba omupakasi yali akoze bulungi ono okumwebaza n'amuwaako eka 2 n'amuwa n'ebiwandiiko byalyo n'alitemako n'amuwa eka 2. Abazzukulu b'omupakasi bagamba lyonna lyaffe. Wabula bagenze ku poliisi abeerosi babituulamu abataka babituulamu bagenze wawa naye buli judgment bagisazaamu nti kubanga waggulu abawaggulu be bali mu kubitabulatabula bali ku ludda lwa mupakasi ludda lwa omubano gavumenti eri ku ludda lwa mubano omusango bagujja wansi ku ground abamanye ebintu baguzza waggulu. Nababuuza omusango gw'ettaka lwaki gugende wa Chief Magistrate ng'ekyalo weekiri kimanyi. Wulira lino ttaka ekazi 9 bo tebatundangako. Kati awo we wali problem. Bo baagala ng'otunda ettaka lyo bano bo tebatundangako lyaweebwa jjajja waabwe n'alirekera kitaabwe n'alirekera abaana bakyalikuumye likyali intact. Kati awo akabano kaba kalina okuyingirawo ako ke bayita akabano. Yakoraki yamugamba ijo ikale hano rugendo rw'okulugaga kigulya kuli kwika hano nyenkyakara na rweba ruli ruraida yamuhereza ka pressure kataituka yeyo nti omupakasi yali akolanga ava wala kitaabwe n'amugamba jangu obiringa wano n'amuwako wala ne bamukuba mu mbuga z'amateeka mu kkooti y'e Masindi omusango n'aguwangula olunaku olw'okusimba empanyi ne luvulugwa. Ne mu kkooti ya era gundi era yabasinga. Mu mwaka gwa 2023 ng'obuvuyo buno bugenda mu maaso Godfrey Businje nga naye wa famire yatemwako engalo nga kigambibwa nti bamulanga kulemera ku nsonga za ttaka lino kyokka naye bwe yaddukira ku poliisi bamutunula mu mutwe. Wulira mwirwaro nyaja poliisi kyonkolwa ikira poliisi tafuna okuyambibwa apoliisi nkokwe kugamba ekwirukira obwomezi bw'omuntu poliisi tenyambire kikumara. Ono agamba nti atuuse n'okuwandiikira akulira poliisi ayambibwe. Ye Teopista Katusiime nga naye wa famire agamba nti abakaayanira ettaka lino baganye okukkiriza nti taata waabwe yali mupakasi kyokka nga babatuusizzaako obulabe ate nga tuwali abawuliriza buli gye balaga. Tukulala tutabyamire tukulala no mu bisaka
abwabandoho Bosco na Katali kawe James obutukwirukira polisi titulina ekikutuyamba. Tunoonyezaako James Katali kawe gwe bagamba nti yesenza ku ttaka lya banne wabula takkiriza kulabikira ku kamera zaffe naye n'atutegeeza nga bano bwe bali abasenze abaagala okuwamba ebibye. Lyange nyo nkanyegeera ikansanju nkanyegeera anyuma y'obwe kuntahira mu ikansanju nanyegeera kandi ika isatu ziyasangire antahirire nabwekyo we akuhapya buhapya gwoza kunyaga bunyaga. Kati ssentebe w'ekitundu kino Julius Katusabe atubuulidde nti bakoze ekisoboka kyonna okutawuluza abatuuze bano wabula abakulu ab'oku ntikko ensonga be bazivuluze ekintu ekiyinza okuviirako obulabe obukira wano. Baitu emisango egenda n'ensingwa baitu kandi apaati ya mukamu w'eitaka takufuna bwinganiza antwamu bwekubekozerwe bali bagenda mu maiso n'okola fuuju. Twogeddeko n'omwogezi wa poliisi Albert Ayindi. Chairman agambye buli bo baatuula mu misango gino nga bannannyini ttaka bano abatuufu beebo ne bwe bagenda mu kooti era kooti neesala nti beebo naye waliwo abakulu abali waggulu abatabulatabula ebintu bino ne bata implementinga ensalawo ono omusajja obutafuna bwenkanya. Wulira poliisi nga bwe yeeganye. N'ategeeza ng'ensonga zino bwe batalina kye bazimanyiiko naye n'atusuubiza okutandika okuzekenneenya. Owulira mbu poliisi tezimanyiiko zagenda zitya mu kooti ngo temuzimanyiiko ezirimu n'omusaayi. Bunyoro katukyali ku nsonga katuwulira akabano mu Bunyoro kitala. Minisita Mubeezi ow'eby'ettaka Sam Mayanja ayimirizza okugobwa kw'abantu abasaba mu mitwalo 2 abadde basula ku Tebuukye olw'okufuna okutiisibwatiisibwa kw'okugobwa ku ttaka lyamazeeko emyaka n'ebisibo mu ggombolola y'e Kabale mu disitulikiti ey'e Hoima. Waliwo abantu bebalumiriza okuva mu bukama bwa Bunyoro okuba emabega w'ekikolwa kino wabula bwo obukama bwa Bunyoro bino bubyegaanye. Mujjukira nga omukama w'e Bunyoro Balamu yakola ku kuleeta helikopita okumujja e Bunyoro okumuleeta mbw'omuleeta mbwe Kampala ofuna obujjanjabi mbuna alina ssenyiga. Mujjukira ebiseera bye nakola episodes ku ttaka ly'e Bunyoro ne mbalaga abantu abangi Abanyarwanda abaali bayingira nga batambula lwe beekalakaasa ne bakubako abamu ku kyalo ne babakuba ne badduka. Mujjukira episodes ezo. Mujjukira nga mbagamba nti wagenda kubeerawo ekibba ettaka ekitabangawo mu Bunyoro. Mujjukira nga mbalaga Abanyarwanda abayingira e Bunyoro nga bakutta obugugu bayingira Bunyoro ne mbabuulira ekigendererwa kya Balamu. Kati bali mu kugoba abatuuze abali mu mitwalo 2 okubagoba ku ttaka naye nga bagamba nti Obwakabaka bwe bugoba abatuuze baabwo abamaze ku ttaka eryo emyaka n'ebisiibo Obwakabaka bwe bubagobako. Mujjukira nga mbagamba episode ezo ze nakola ku Bunyoro ne mbalaga ne videos. Mutegedde ekyalondesa Balamu si mmwe mwamuteerawo kapeti red carpet ne mumwaniriza ne mumusumika mbuno omwana wamwe abeere naweereddwa obwa minisita ne mugamba muyina Kaseija muyina Nabbanja muyina ne Balamu kakati mmwe ebyammwe biwedde ife tubeesonyiwe mwe temukyasabirwa kye mwayagaliza embizzi Balamu atuuse kati ate mukaabaki. Nababuulira ekijja e Bunyoro eyo nze Mpoma satellite tenjokesangako era bwe mba ndeetegulira erya Mpoma satellite ne bwe ndisigalako omu nga nze ndikkiriza nsigala mmanyi nti Museveni bwe tunaba tetunamuggyako abantu bajja kiraba ekyo. Banayudde bungenzeeko. Wabadde kusagambisa eri abatuuze abawangaalira ku byalo okuli Boss Kito yagenzeeyo Kigaga B, Nzorobe n'Enkwaki ebisangibwa mu ggombolola y'e Kabale mu disitulikiti Hoima oluvannyuma lwa minisita omubeezi akola ku nsonga z'ettaka Sam Mayanja okuyimiriza ababadde basengula abantu.
ettaka lino liweza square miles 10 nga liri ku nsalo y'ekibira ky'e Bugoma. Okusinziira ku batuuse okuviira ddala mu myaka gya 1940 babadde babeera ku ttaka lino kyokka ekyabajja enviiri ku mutwe nga 15 omwezi gwa January omwaka guno kwe kulaba bakulu bwe bagamba nti bava mu bukama bwa Bunyoro nga bapunta ettaka lyabwe. Kino nno kyawaliriza abatuuze okuwandiikira abakulembeze ku buli mutendera okuli ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka. Kati akawungeezi k'eggulo minisita Mayanja yazzeemu okusaba kwabwe yasitukiddemu okugenda okuwulira ensonga zaabwe. So abatuuze baffe wano tubayambe honorable minister ne basobola okuaccessinga ebyapa ku kasente akatono. Wulira gabo. Minisita Mayanja bano yabakubiza era n'abategeeza nga bwe batajja kusengulwa n'asaba nabo ababatiisatiisa okwamuka ettaka okukikomya. Laba omutwe gw'omusajja alina omutwe gundi bamuwa n'ogwa Kitumwa Lusoko. Kitumwa Lusoko ye ne bamuwa katini ogugwe gwonna ne baguwa Mayanja. Laba omutwe. Minisita yasinzidde wano poliisi okukwata omusajja Joseph Tukonze gwe bagamba nti yabadde atambula n'abapunta ettaka ng'atiisatiisa abantu okulyamuka nga yeeyita akolera obukama bwa Bunyoro. Abatuuze basanyukidde ekyokubaza ku ttaka lyabwe. Woolabiranga kkoodi y'okubagoba ku ttaka nga Mayanja azze. Mayanja bw'ajja n'agamba nti mbawadde ettaka aba ateeka kabubi ku Museveni ne ku gavumenti, awo mugenda vaawo. Ebunjakko twamaze kusituka wano ku midiya, abeebunjakko bonna akalembereza ke balina bakalina lwa midiya. Bunjakko yenna akalembereza ke balina bakalina lwa midiya. Abantu b'emitiya naawo bano ab'omukyala gwe basiba kino kigundi RDC n'amabizzi kino ekyagamba tugenda bano nayo baliwo lwa midiya. Kasi tolaba oyo omusajja boss Kitwengaze n'abagamba muddeeko abeera abagobye. Laba koodi zino wammanga omuliro gwe gukwata emmotoka y'amazzi n'erwawo okujja, ey'omuliro n'erwawo okujja nejja nga temuli mazzi obanga ga kitundu ng'omanya be baayokezaawo. Owa faya yagambye katwe